ekibiina oba association y'abamawulire eronchingidde olunaku olwaleero. Nze ngazi omuntu ndi musanyufu lwa nsonga nti ebbanga lyonna abamawulire tubadde nga tutambulira mu kwekwasa kubanga mwaka was it last year ndoza lwamita ajja kumpabula mu kuwolo sente zafuluma nga ziyita Ministry of Gender nga zigera mu art. I think it was around 60 billion. True. So abasinga obungi ngagamba izo sente za Eddie Kenzo za Federation ya Kenzo but fena tuli mu art. Yes. Era tuli tuvunanyizibwa ku sente ezo oba oliawo. So wetubaga tusanze okubeera nga tuli organized mu ngeri mobe endala sente zo gye ziri bayina. So Eddie Kenzo baba alabuka ne bakola za association federation bichi they are picking the money. Kati fe tuba tulekeddwawo ate nga oba oliawo we are the fourth estate. Kabisa. Bano bonna abayimbi bani. We are the foundation. Batambulira ku ffe. We are the leaders. Yes. They are behind us. Nenga umanti bo bagezi like basokuba batusose muko batusokayo ko oliawo. Kati lekanafe tuleme kusigalira. Kubanga obona ofuna ekintu kyonna naddala mu government. Oyina okubanga oli organized. Oyina okuba association federation bichi n'abantu ebiseera bisinga mbalabi basinga bagamba fede tufiiriddwako abamawulire nenga we are under. Were you not surprised okulaba Kasuku nga meetings muzeeyi? No, so surprised because yalwa nawo. Yalwa nawo. So committing a president sigama nti oba kituleetera excitement mu mbeera yonna. President of meetings kiki ekikututte maaso ga president. So nze sali excited mu mbeera bwetu ku association ya FEN. Abantu bangi bafominzeewo associations nyingi ate bayambiddwa government eno. Abalimi simanyi bano nekolera jange simanyi bano bocha kasooli ba boda abantu bangi bafunye sente mu government eno nga abamawulire ffe tulipotinga ne stories okuziteekera mu mainstream. So kati siyebale oba oliawo kuba nti at least kuba wabaddewo association ya ejawo Entertainment Journalists Association Uganda nenga eriawo yakoneraawo just nga tulina nga omanyi nti twakifominga tekina mulamwa gwe kitambuza tubeera okera ku makya kubuuza ku loni nabuza ku sula nga tulyawo twakiteke nenga ate mulimu ba legend ale bonna abali mu industry muno nenga tetumanyi kubo tuufu. So kati wabanga asobola okubanga abeera front line oba oliawo nze ndowooza nti tugenda kufuna mu ffenna. Tugenda kufuna mu kubanga si kya bamawulire bokka ab'omu Kampala mu Uganda yonna. So we just need to be organized okulaba nga oba oliawo naffe tufiibwako kubanga abamawulire tebalina ssente ate abayimbi batuvuma nnyo tugendeeyo gye tulipotinga amawulire nomala okola story ne bakuwa $5,000 oba oyambidde oba 2 nenga ate oba oliawo omuntu gwokoledde story agenda kola ekivulu kuketikovu akola million nga 5 oba okitegera. So we are not valued mu kaseera kano niwe tunabeera organized kati lwa miti wuno wali musajja aludde mawulire over 20 years ng'ekintu akirimu ndowooza nti nno webana abatukulembedde kati naye aludde mawulire bali myaka 2 n'okusoba tujja kutambula bulungi nnyo era nsanyusa ebifaananyi nga mbirabye babadde Kyambogo ku ONC gye bakironchingidde sibaddeyo olwokuba nti mbadde n'ebyenkwasaganya nali nnogenda but nga bwe kironchingiddwa in. Thank you very much. Mukulu wa miti yani yalese idea kulaba at least tusobola kubeera organized kibadde tekiriiwo. Okay, now lwokuba kati nange nina path endala gye ndimu eya politics naye Daginais Casimel Mwami Katamba Edwin MC Cats Douglas Wanga babadde bamiitinga nga batuka ne bamiitinga nga ndoza nga balabanga nze ninga ali nnyo busy then until one time Katamba naga nemmanyi we need Ramiti. We need Ramiti because for him he can reach here, he can help us blah 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 nemba meetinga kati nasoka babuze mbagamba idea ya mwirichi basoka kuwagala twagala kola bwetuti tugende bwetuti tugende mu campaign politics nemaga no katate muba mu kyononye. What we have to do is to association ene okubeerawo even after post elections egenda maaso olwali tulina issues ku airport tulina issues campaign maybe government yagala kulanga about HIV over these about sanitation tulina issues ng'omuna mawulire basomukolera kawash which is rubbish. That is nonsense. You see kati the problem yange jeninayo nti what I am saying nti bwetubeera na association ngetuga era nabibagamba nagamba mpulirize sagala bino si bya bala bino bya serious
atamidde so kunywa amaziga ku omutwe guterere nembagamba mwe mwagala kitukole kino ekitugene mu maaso mwewale okubeera nti tebabatwala nti muli serious mwewe respect yambala bulungi tobeera ng'onywa sigala mu bantu oba onywa enjaaye gwe nyine obeera kyakulabirako okay webaka otulo otumala tolabika ng'omuntu alinga kino ekiwonje kino ekisula waggulu nga kiteeka oso omuntu wansi manya bakiranje ekyonyeza ekinyira beera focused ne bampuliriza ne mbagamba now this is not political no oyinza okuba gwe olina kyoyagala olina okuba kyoyagala tulina okugatta buli kubanza mwami Sula is a journalist alina wa reporting era Roni alina wa reporting era Linda Zeni baani aba baana mabomo buli omwe alina gyali naye after all this tutuula ne tubeera wamu we unite as journalists okay as a family tuve kubeera nti abantu bonna bali professional laba n'abebikonde bagayi bakubagana naye ebikonde byekigwa nebyegwa mu kifuba ninga bakubaganye bubi nnyo ne as fair play ab'omupiira tiimu ene wangula ne bakola mu lwaki abamawulire bwe kusanga n'ensanga ono n'ensanga wa NTV n'ensanga wa Bukede n'ensanga wa NBS n'ensanga wa Telefine lwaki temubeera because at the end of the day mwenna mukola mu reporting kye kimu ne bagamba oh that's a good point so eventually we start and said we start this okay so kankole ku nsimbi za bakama baffe tova ku BBS Telefine funa walika ka zero drink tukomao tojivako